Sinzero okulabika nti otulaba ku pal nawe ali ku 17 katonyeze mwende kukola lyo omuntu wabulijjo kirizo naku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda nkuziza ddala emabega mwaka gwa 1972 wane waffe Kampala e Uganda ku mulembe gwa Salongo Idi Amin Dada Field Marshal munnange nga yakajja mu bukulembeze yayongera okulabika nti awera abayindi wano yabawa ennaku 9 gy'emyezi 3 olunaku luno olwaleero ye first batch eyabayindi yasooka okulabika nti efuluma bafuluma ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda 1972 abamu ku bayindi abaali wano leero gwe mulundi ogwasookera ddala okusobola okulabika nti mukwano gwange bafuluma basobola okulabika nti badda mu mawanga gaabwe era abamu kwabo abali bawangalira ono abayindi abawira ddala emitwalo nga 7 Amin ng'agamba nti bano banyunyunta eggwanga lyaffe erya Uganda nabo ekiro bateekeddwa okulabika nti bafuluma eggwanga lino ne bannayuganda abaddugavu basobole okulabika nti baganyulwa mu ggwanga lyabwe basobole okulabika nti beeyagalira mu ggwanga lyabwe bizinesi ezimu abayindi zibali baddukanya munnange ogenda okukkakana ng'amaduuka gaweereddwa abamu kwabo abaaliwo naddala bannayuganda basobole okulabika nti baddukanya amaduuka gano wabula enteekateeka zaali zikoleddwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi n'ogumu 1972 bonna abayindi abo emitwalo 7 oba egisoba 7 baali bateekeddwa okulabika nti baggwa mu Uganda naye olunaku luno olwaleero first batch wetu yasobola okulabika nti ennyonyi eyabatikkira ddala ne batwala mu Bungereza ggwanga lya America Canada ne mu mawanga amalala okusobola okulabika nti baddukireyo okuwona Amin byali ayongedde okulabika nti abagambye bonna banaasanga nga baganya okuva mu ggwanga lino lwe bajja okutegeera nti okufumba sikoota so zaali nnaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omwenda 1972 bwe lutyo bwe lwali